muli bamanyi nenze ndaba mwesimidde obunya basebo fewe mutulaba nze ndi mbaka parliament bonsanga nga ntambuza ebigere tompita mu siru nti sirina motoka bonsanga nga ndya mu kawoteeri eyo emmere gye bagitunda 13,000 tolowooza nti ndi mujega naye mba njagala kumanya abantu balowooza ki abantu beetamiddwa basajja bano bannange buli abalaba kaakaaba obwana obuto bukaaba abakadde bakaaba bannabyabufuzi bakaaba bannaddiini bakaaba ng'oggyeeko bali abasirise kubanga ano mwaleetanga ebiboozibozi by'ebisiyaga naye tubasaba accountability nti mutuwa accountability y'emboozi z'ebisiyaga mubadde nga muzoogerako nga muwaayiriza mbu Kyagulanyi yaleeta abali b'ebisiyaga naye nga tetunnawulira bwe mubyogerako nammwe bannaddiini mwabyogerangako wali eri ne tugamba obudde bujja kubakwata kakati naffe olwaleero tulina essanyu okubasaba ku accountability y'essente z'ebisiyaga ze mubadde nga musayininga ewa Trump nga muzireeta mu kyama bwe mwekaabya batuli bubi abasiyazi kumbe eno sebo bali mu kujjayo musimbi nammwe bannaddiini abasirise tubasaba muveeyo ku accountability y'ebisiyaga mubadde nga mwogera buli What do you expect tewali kisobola kuvaayo omukulu abayita wali yigwe wateera embundu twasemererwa munonga nga bagenda ekiwandiiko tewali ebiwandiiko byanabirabye kati gwe olwanyisa eki olwanyisa ruling ya Supreme Court omanye ekyakutwala mu sikeeruwero n'oleka abantu baffe emitwalo 80 n'akakadde nga bafudde nga tolinako okozeeyo nakamu nga n'olwaleero muleese gurupu z'abantu ziri mu kwegabira eyo yonna ettaka yonna abantu bonna babagobyeyo kati gwe ng'ombulya mbaka palamenti bamuyise bamufumba obwongo mbwakomewo alwanyise Supreme Court ruling mulina kiyinza okukyusa ku decisions za NRM Parliamentary Caucus kakati munnange palamenti si yaffe naawe yo toleka kugamba mbu palamenti yamwe gamba palamenti yaffe don't disown your people. You are the same people who voted your cadres there. So they reap, so they sowed, so they reap. Kiba kyakwesiriwaza oba kwerimba n'olunda enkoko n'ogamba mbu enkoko eno erina okunzaaliramu akaliga okukuba kwerimba enkoko ezaala nkoko paka bantu mmwe bannansi nga muyimiriddewo ne mulekerawo okusabanga obusabbuuni n'obunyonnyo n'obwo obukunkumuka bwe baba ne mulonda abantu abasobola okuba ba representatives nga bakiikirira ggwanga na bitundu byammwe paka nga muvudde mu byebyo ebyebibiina by'ofuzi n'olonda omuntu n'atasobola kuteesa yadde mu lukiiko lw'okwalula abalongombo omulonze lwakuba kibiina kye mukyasafalinga kuba kisinga okunsanyusa olwaleero ate mwana wattu ababonaabona ennyo siba opposition bwebanga NRM yesalawo ng'ebyesalawo tebisobola kukyusibwa it wouldn't be NRM given their numbers bwe babanga bye bakkiriziganyako mu kokasi yaabwe mwe ng'olukiiko olwawamu mu parliament temusobola kubyovercoming in any way anti kakati ekintu ekimu ekisinga okutusanyusa mu bintu bya parliament you overcome them through voting. Who has a bigger number has the day. Okitegedde? Tewaliiwo byabufuusa mbu ababaka ababadde 10 bawanisa emikono ne giba 1,500. No. Kiriwo nti kulowooza ku ggwanga oba oliwo NRM oba oliwo opposition waliwo ebitugatta bingi mu parliament. We are looking at a country buli muntu watagenda kubanga mweraliikirivu gwokimanyi nti n'abanyaguludde eggwanga lino abalina trillions of money nabo tebakyebaka n'omusanga bonna batambula bakookinze emundu bwe bamagamaga mu hoteeri babakuumiraawo nadde no bonna bamagamaga bati n'omubuuza kiki mwe mugamba nti you own everything, you own the guns, you own the power, mukola ki muwamba kati olaba obuvubuka bwa NUP obuvubuka bwonna obuto babukwata n'abalala bonna babakwata mbu they are scared of their future. If you have the gun, you said you have the gun, you said you have the power and authority. Good. Why are you scared? Tukoyanza njagala kumaliriza Natalia Oziyaddako agenda kuba kutuusako bigenda bitya njagala kumaliriza mu seconds 10 mu seconds nga ngamba mwami Museveni you may call your members of NRM uliriza nawe tojja kubanga eri mu house gye batugambye buteri kuddayo kumwogerako kujjako ne ku TV bajja tugamba namwe mujja kwekolerawo etteeka nga libaleeze mu parliament buteri kwogera ku Museveni kakati gye bajjoga teri kwogera ku Museveni ne NRM
era terina kwogera kwewolo naye nze nzikiriza. I want to inform Mr. Museveni, please stop panicking. You found this country Uganda there and you leave it. Eno omuze gwe mutaddewo gw'okuwamba bannansi ne mubalekesa famire kumanyi onaawe endowooza ya Piero naye gwe Ssebo ntwalanga memba wa Piero yu mwennyini nti omubaka atamanyi wangwa watuufu. Honorable Lutamaguzi Ssemakula gwe tuyina actually omanyi woogwa ate gwe kati yeesimbyewo gwogamba simanyi wengwa. Omanyi kati okozesa poliisi ya bat. Do you know bat okimanyi? Ekinyira bwe kiba kyesulise kigamba gwali wansi weesulise otalaba. Kati nze andaba nze Lutamaguzi Ssemakula Paulo Kasana ndi musajja wa NUP. Kunga Nyanzi kunga bajja kuta kunga bajja kwegoga kunga kawulidde ako Ssebo akabbiro kange people power nambye Nyanzi kunga bajja kwegoga kunga. What's that? Eyo gwe mubala gwaffe Ssebo. Kakati Ssebo nzikiriza kunga akabonero kaffe Ambulera. Ndowooza okimanyi nti nze omu ku basajja ba NUP ate ne Luweero nze njitwala Greater Luweero nze mutwala nze chairman wa People Power, the father of National Unity Platform. You see, kyokoze kwe kukakasa bingambye nti olina mpawe. Gwe kakati gwe ogambye nze Lutamaguzi Ssemakula memba wa NUP kyotali. Kati gwe nze nkugambe nze kyemmanyi Bayibuli egamba banayatulanga n'akamwa kaabwe nti Yesu ye Mukama. Nze nkugambe NUP National Unity Platform kye kibiina kyange kabonero Ambulera. Olidde Ssebo naye nzikiriza Ssebo kuba nkimanyi. I'll give you that time you want. What I know for a fact nti oli mu parliament nga member wa Democratic Party actually wa DP tosobola kuba mu bibiina bibiri nti ndi mu NUP Lutamaguzi wa NUP ne Lutamaguzi wa DP. This is practically impossible. You can't. So you are actually confirming nalabye omusana ekyanampa wengwa nalabye omusana gwakira ku kitebe kye NUP nakuwulire munyenye eri magere era ensonga lwaki olaba Kerodde ne bagobereze batagala. Kerodde atagala babo ku kisaakaate ky'emagere mbwano ewakire munyenye nga tubagamba twababuulirako ng'obudde bukyali timujja kutagala. Kerodde atagala nabano bonna boolaba olwaleero batagala olutagala ate abakugamba nti bakitalo. So emunyenye eri magere walabye omusana omusana nagulabidde ku kitebe ky'NUP Kavule waka ate wano kubali ntuma ne kusite kakati eyo waliyo mu lutaadi omanyi mu lutaadi mawo kakati ati kyenkugambye tewamulabe wali mu palamenti ng'ayogera ndeka Ssebo mbuuze ku bantu oyagala kwesimbawo ku NUP n'ofa kimunonga obudde tubulina so birulava mu DP anti nkugambye twanayatulanga n'akamwa kaabwe nze nkugambye People Power NUP everywhere NUP okitegedde Ssebo nkulaba olimu luno olwa Piero yu naye nkugambye emunyenye eyakira magere era kyensonga lwaki olaba Kerodde ne mikwano gye bonna batagala bagamba tukole ekiyo omusajja ono omuvubuka ono nga tufuukidde ekizibu. Abalanga bagamba tubawambe tubatuge tubateekeko ebisango tukole effujjo lyonna eryabo. Of course ffe tukimanyi nti obudde bwa Kerodde buweddeyo ffe tutunako bwe tuti abava ebulemezi bwe tutunako bwe tukimanya. President w'owuuno oyo omulutaadi Honorable Nobert Mao omulutaadi bamuyita mwami Nobert Mao mu busiraamu bamuyita mulutaadi. Olidde Ssebo oyo mulutaadi bamuyita omukulu Kasacca ekibiina kyo gwe kya fronting anti gwe tobe gwe oli wa byabufuzi sekugamba oyo mulutaadi kyeki mulutaadi tasaazisa era bw'olaba abamuli ebo beganga asaala balunga yakulembedde swala omanya nti abo bonna. Owulidde Ssebo
mulutaadi tasaazisa anti kati nze nkugambye ajja kwenoonyeza ndeka ssebo mbuuze ku bantu n'ofa kimunonga gwe lwaki obuuza buli kaseera nkugambye nti mulutaadi tasaazisa baswala era bw'osanga mulutaadi asaazisa abagoberezi baba tebalina no it's not dumping kati gwe bw'omanyi buli wamawulire alina interpretation kisinziira interpretation gyokola nze nkugambye gwe mutima gwange ombuuziza negamba ndi member wa National Unity Platform nenkugamba akabonero okamanyi minvuuli era nenkugamba nze muzzukulu wa Ibulayimu bali abaali basigalidde Emisiri naye kati bali mugundiza bwe mukola yabwe okulaba nga tuteekateeka kunga nyanzi bajja kwegoga kunga nkimanyi nti entunula yefaananira ddala abasajja ba Piero United tunatakikolera this is our country Uganda. This is our country Uganda. Anyway, but you see lwaki nkubuuziza ku kya DP ekibiina kyo ekyo kiri mu kuteekateeka kyayanjudde Kasacca nga flag bearer waabwe ekawempe and well they seem to be mu politics bakugamba tukwagaliza mirembe let the best candidate win ne candidate wange ye Nalukoola kuliriza ebyabe byenkugamba ate sigompa aŋŋamba nti goge nkugambye nze ndi mu parliament ndi musajja mukulu gambe candidate wange Nalukoola kugambye candidate wange Nalukoola owa NUP olidde sebo mu DP simanyi bigenda mu maaso sijja kulimba nze aiso ndowooza ali walaba transition yaliwo ne mbagamba nti nze bbanga lyange lijja kutuuka nangirire nti ndi member wa National Unity Platform. Transition yali gradi yange teyaliwo eyaluli nti simanyi gundi ali bubi bw'atagenda ku NUP afa yange badde gradi with time ndowooza teweewuunya nnyo okulaba nti nze nandibadde omu ku bamemba abaasooka mu NUP obadde tokimanyi tewankyazanga ng'enjiri yange towulira bwenjibuulira nze byange mbitambula gradual jukira ng'osuubiza ogamba twafunye Joshua agenda okutuusa Abayisirayiri mu nsi ensuubize olaba tobalaba bwe batagala ekintu ne bwe bawamba abantu obudde bwabwe buweddeyo twabagambanga nga monyagulula eggwanga mutemula mu Karachi gwokimanyi nti nammwe tuyinza obbasangako ku streeti z'ebukavu tuyinza obbasangako ku streeti z'ebukavu bano abavubuka bano boolaba kasita olaba basajja abazeeyi nga beegagalwa tujja bakuba nga tetusobola kuyimirira even an hour. You just pray for them. Kati gwe kyenkugamba you pray for Uganda. Lwakitondeka nembuuza ku bantu. Ojja kubuuza bulina honorable. Lwakitondeka nembuuza ku bantu kubanga ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Abali mu buyinza baali beesukkulumizza ng'akabinja akaliwo kagamba mbu be bakatonda batutte ebintu by'eggwanga byonna but they are having sleepless nights. Amayumba ge bazulamu agalinga amawoteeri ne bateekako zi AC buli omu azuukuka atuuyanyi ne bamubuuza kiki nti embeera eganye buli we balengera ku katikati baagala nakutongoza mbwe ekyambalo ekimyufu ky'amagye ati okukankana kwe balimu bwe balaba bavubuka bano people power ng'abasajja bagamba bawamba abo bidroni babigula on daily basis but that won't deter the determination is Ugandans have currently to liberate their country. Ebyambalo bino byeyogerako. Obalaba abavubuka abo. Likyabadde kye. Obalaba ati ke nkugambye ndeka mbuuze ku bantu. Obalaba abo. Obalaba abo. Abo bavubuka bana Uganda. Bakola ki? Bali kugundiza ku activism waabwe. Ayina ennyota. Nawe oliwadde otunga y'ennyotayo kati banaatera okugamba mbu ovulo ya Red kyambalo ky'amagye ebyo bye biruma abantu. It's the first time Ugandans are getting organized now. I am very happy. I'm very proud. I am very proud. Naye sebo ndeka mbuuze ku bantu. Sebo ndeka mbuuze ku bantu. Those are Ugandans. They are very ready to liberate their country. Those are Ugandans, guarantee Ugandans. To do what? To liberate their country.
so mutendeka bantu kuri kati gwe kiri gy'oli okukitaputa mujjasanga n'abasikawutu mubakwate mubagambe nti bano bayeekera kati what is the problem there ndagaawo ekyo waliwo ebibiina ebitasinkana bantu just problem eriwo nti kuba nti bambadde kyekimu kuno si kutendeka ate okutendeka kuki olabawo emundu oyo ffe tumuyitayo kyakamukyaka waffe omuyita ki kyakamukyaka kyakamukyaka ne mumayita ab'amagye ati kakati kyenkugambe kati mufuuse jje everyone is a soldier in his own way buli omusirikale mu ngeri ye abo boolaba abo abavubuka abo bagenda kubasuzanga mutumula bino byaleese obuzibu amagye si masanyufu n'akamu ku bino okusinziira ku mwogezi w'eggye yagambye tubataddeko abiri nga nkazalujja bwe mweyisanga ab'amagye naffe tujja bahandolinga that way. How do you behave like a soldier? bakola training wezityo ezo tuzikola ne mu masomero amasomero gonna tebagaggalewo ebyo bye bakolawo bikolebwa ne mu masomero so they are scared. We told them that time will come when you are even scared of your own shadows. These so-called gallant whatever, they are scared of their shadows. So nabadde nkusuubira leero okuvumirira naye tonanzikiriza kubuuza tofaayo ojja kubuuza nabadde nkusuubira okuvumirira nvumirire ki kati abo bakoze musango ki just you gwe nga tonabeera kubali kubanga bali baguddemudde ekidumusi ekisooka tebamanyi kye bazaako ekyokubiri buli omu ne gwe basula naye mu nnyumba bamutya okimanyi nti kati amakubo bagasiba okumala ssaawa 5 nga Museveni ava Entebbe okudda e Nakasero oba Nakasero genda Entebbe kati ekibuga kyonna bakijjijjaamu abasirikale abali mu Leya n'abali mu Why are you panicking? We are civilians. We told you people power and you thought that owning so many guns can save you. No, it can't. Ensonga lwaki olaba mu biseera eby'oluvannyuma Asadi yadduka yekka n'obugoye bwe ebinyonyi n'abirekaawo ebyamagye ebitanka bimamba byani n'agamba to whom it may concern. Kati mutandise okukiraba twababuulirako abo nti ffe abalengera Uganda gyeraga buli omu alina okwesabira naawe olina okwesabira muwamba abamu tebaddangayo kulabikako. There are some people in Uganda who think that they own Uganda and Uganda is their property. Never batutunulira bati nga batwenyenyimbwa mbuffe tuli bifetete byabwe. Time has come for them. Omayite wali kintu kisanyusanga budde Sseruganda waliwo kimanyi nti omwogezi w'amagye asobola okutya fuutu sooja. Waliwo kitegeddeko nti obudde bulituuka omwogezi w'amagye yeetooloddwa bitanka alina bupisito biki ebijambiya naye asobola okutya fuutu sooja n'akumba mu bukumbi alambe na buli omu n'atandika okugamba kino kigenda kwaka muliro. No. Waliwo kitegeddeko there will be a time when a fully trained general can fear a foot soldier who's not armed. Nga naye ayambadde ekyambalo kye kya ready akumba ali mu uniform kati abo balinga baana basomero bobalaba they put on their uniform. What's the problem? Mwabagamba nti obwambalo obukofiira obumyufu nti bwagundi bw'amagye ne babubawa abamagye ne bagamba bo tetubugirangako tetubulizavingangako nti bwa force. Maze okuddamu ansa nzikiriza kati nsooka okubuuza ku abantu baffe ab'e Nakaseke mbalamusizaako bese muto kapeeka kasangwe kungoona abadde antwala misinde ng'abuuza ebibuuzo alimu olwa Piero yuwe mulaba naye katsebo teweegaana kubanga ekyo si kibi muli omusajja ono ayogerera M23 ono omusajja ayogerera M23 ekinewusa nti kati mukyata nakuwaayiriza abantu bemutudde nabo nti n'atali muwaayiriza abataliiwo naye n'abaliwo mubawaayiriza. Naawe okirabye ndi munnamawulire siwagira Piero olinga ono omusajja wa M23 wa NUP siri memba wa FDC siri memba wa kakati kale ayogedde kakati mbadde mbabuuzaako ewaffe e Nakaseke ab'ebijambiya bazzeemu batema ab'ebijambiya batema ennaku ezo batema abantu e Kalege
ne batema abantu ebbanda envunaanwa nga bakutema bwe bakusaba ssente n'essimu. Era njagala kwebaza abasobodde okuyamba ku bantu bano okubajjanjabako ne mubatwala mu malwaliro. Musana mungi gwaka naye mukole ebyobufuzi bingi. Naddala mu abavubuka bakuwayo omutwalo ne bakuwayo akantu to please practice politics naye ng'olinako kyokola. Kino njagala kukisaba mbadde nzija nze ndi mutuuze wa mu Bukoto ne Lowa Naggulu. Njagala kusaba omugagga Hamu kano mukamusaliremu omugagga Hamis Kigundu. Ebimuli byaffe bino bwe watuteerawo ku makubo the beautification flowers n'emiti. Aba KCCA baavu tebasobola kubifukirira byonoonese. Sebo kano kakusaliremu omugagga Hamis Kigundu. Aba KCCA baavu tebasobola kufukirira bimuli byaffe bino byateewo beautifying ekibuga. Tuyambeko babifukirire bireme okufa. Kati nsanyuse nnyo mbadde nzija amakya ga leero tulina okusomoozebwa kunene nnyo naddala mu fellow countrymen. Mwe mubadde mukimanyi nti kati obubbi bw'ettaka bwatongozebwa countrywide. There are so many new immigrants who are evicting our nationals from their lands across the country. Kati samwalaba omukulu oli nga ataddeko open refugee policy, entry policy. Nga buli mugwira kirizibwa okujja wano n'afuna ettaka nga bwali agala ne babawa kati babawa nanga muntu. I'm talking about bagwira the refugees. Kubanga kakati tokyayawula munansi na mugwira bonna credited for what? Open door policy on refugees like in which country? Na America esinga okuba ennanka naye protecting ebyayo. Kati bulina okwebuuza lwaki abasajja bano bataddewo open door policy on refugees? Why? You should think about it. Kubanga ettaka lyonna balitutteyo mu byalo abantu babagoba. Mu bibuga amayumba gapaalizibwa ssente kuba ba refugees bayingira nga bwe baagala kye bakola as if we don't have people who can show these people what to do. Ekyo kibabuuliddeko nga munansi abaagaliza. Era nasanyuse nnyo ow'ekitiibwa Honorable Namuganza Pacis. Namuganza Pacis ndowooza ye state minister wa housing. Nze ndi shadow minister wa lands. Naye kyaki kye nakigize bwe mwaleese n'enkola Honorable Pacis Namuganza gye bwaleese mu parliament eno eya bamufuna mpolo okubanga mubateerawo ennyumba. Ezo kuba nti nabo basobola government ezo naffe tujja kiwagira mu parliament bwe mubanga bamufuna mpola musobola okubateerawo affordable housings. Nabo ne basobola okubanga beeyagalira munsi kubanga kakati ebyensula bifuuse very expensive especially to Ugandans. Tugende buterevu ku amateeka ge mwakoze. Why ngalabye? Can you imagine you censor yourselves? We're not part of you censor your parliament censored itself. Naye ekyo kyonna kijja kati gwe n'ogamba bu Museveni tojja kumwogerako n'ofa kimunonga. Ne Museveni mwennyini yakyogera ng'agamba Kabaka n'agamba nti n'omukulembeze yenna bamwogerako si bwe kiri. Omukulembeze we politicians kubanga tukuwa omusolo. You're supposed to account for our taxes. N'ekyokubiri wasoyalinga n'okwata Bayibuli n'ogamba nti ogenda protecting abanansi si kubawamba. Si kubatwalako byabwe n'enkola gye mulaba gye mwegabidde ssente ne mutwala ebyalo byonna buli property yonna kati eri mu ggwanga yammwe ne muteekawo ne policies and there are certain people are supposed to be poor and certain people are supposed to be extremely richer. Kakati kyembadde nkugamba ffe nga parliament kituufu tukkirize tweteebye concerns ku President Museveni musobola through substantive motion. Kakati tokowulirize kuba kakati bagambye ne bwe babanga kati liwe twateesa ku bakomishona nga bakutte ekyojja mu miro kiri nakyo tokyakkirizibwa. Osooka kufuna tokkirizibwa ne bwokireetanga matter of national importance tokkirizibwa kuteesa ku komishona yegabidde 5. Naye fujjo ki eritakolebwa ebyo bye biri mu nnongoosereza ze mwakoze ebiri mbirabye parliament censuring its own powers ne mwejjako obuyinza. Tewajali ye kati yate mwemba nenyakya tolaba constitution gye bavuluze. Mwejjeko obuyinza bavuddewo tolikogera waliwo adde bagufudde omugano buli kaseera mwami Museveni. Atuuliriza ngani
ngani do they talk about facts bwe mubanga Museveni bamwogeddeko ekikyamu there are several ministers in parliament say that we have tulinawo ba ministers in fact even the speakers are all NRM bwobanga bano ba minister tebasobola kwogera speaker asobola okukifuura okukitereeza so kati kye baataddewo bakugamba muteri kwogera ku Museveni ne banne ebyo twabibagamba nti bijja biseera bigenda tuuka abasajja bano beesukkulumye nga bwe mulaba beesukkulumye bakutunuulira bati nga bakwenyinyibwa bati ne booba nabo you are nothing kati if you are in parliament gwe baawo obuyinza kubanga amasiga asatu amasiga gano asatu agafuga bannansi okugateekawo they were not fools tujja kuteekawo essiga lya parliament ericheckinga rules of procedure for what weziri kubagayidinga mwe ngaba kwa parliament kakati naffe bateekewo etteeka nga ligamba teri kwogera ku mubaka wa parliament naffe tuli babede mu house nti omubaka tomwogerako kubanga nalabye n'omubaka wa parliament omu asobola okujja n'aleeta ekiteeso kye kati mwe kyolina okuba kati tuli under autocracy total autocracy teri kwogera ku mukulu omukulu oli namuwulira onaatera okutwitinga naye ng'agamba mbu anayogera ku kitaawe ne famire naye nga bakukwatirawo nga bakutwala kakati mwe parliament abaafu be baali basindise okufuuka basekanyolya b'eggwanga bwe mubanga mulaba nti ebizibu by'eggwanga including kubaafu olumu tutuula wali n'ogamba nti naye wano bino bye baleese bituufu naye n'obisigalamu kubanga bagamba ekiyisibwa basekanyolya b'eggwanga naawe kiba kikukwatiramu ebizibu ebiruma bannansi obwavu obubayitinga nga bano abasajja bazanyira ku bannansi obwongo mu balwanyisa bwavu naye nga basiga busige nga ne gye bayita obabuuza mutulage wawe mugaggawaza ku munansi wabula nga balaba maziga meereere nga nguudo zonna zaafa amalwaliro gonna gafudde mayitirivu nnyo nalwaziza jjajja wange wenakakasiriza nti ensi buli house yekolera luluzi zaayo buli house ebeerawo yekolera luluzi zaayo why now wati gwe nkubuuza why now obadde mu parliament emyaka 4 ebuzaayo omwaka gumu why do you make them now You tell us why. No, why? Nanti nange kyenababuuziza kino lwaki mubireeta omukulu atidde nnyo nti kwawuliwo mubuuza ati naye gundi nga tetukutegeera gy'otwala ggwanga lyaffe. The sycophants begin thinking about how to save him. How can you say nti president tolina kumwogerako? Why? Kyetukubuuza bw'aba tayagala kumwogerako ayende mu by'ennono. Kuba omukulembeze w'ennono tebakwogerako bakugaa tetukuwa musolo gwe nsebo beere eyo tetukuwa musolo gwaffe n'ekyokubiri teweewola naye kati omusajja yeewoze eggwanga byaffe bali banja buli nsi etubanja yeewoze n'omwana gwe baakazaala kati ali 2 seconds old bamubanja milioni 3 n'ekitundu ng'ate ayongera okwewola ng'ate tetuziraba enkeera ng'olaba UPDF eri bunya eri mu Congo anti kakati tosobola kiteeka ku individual nga looni zonna abaana mubanja ge tuyina gayitamu mu babaka ba parliament soko olikesebo tonteekako matu ga kamyukundiisangu ffe tugaana ne tugamba nti looni zino tezijja kuyita kati naye alina akabinja keera yakayise enkya ku Lwokutaano eri kaasomesa nti kino kyenjagala banga abantu bajja kulaba nga n'omugaso gwa parliament tegukyaliwo kuba oli agamba nti bantu twali tubalonze bacekinga executive naye kati olaba tokyasobola nakucekinga mbu toteekawo sima omukulu tomwogera kuba tuba temwagala tumwogereko mu mutwale mu by'ennono. So do you confirm or do you agree with me? Kozi eri ewaabwe bamuyita batya ewaabwe mu by'ennono. Do you agree with me therefore that kyotadde ku president yeewola mukinamu omukono because nga parliament mwotula mwemuyisa loans zino so you can't put it on an individual. What type of members of parliament do you vote or do you have in parliament? Nze gambye nze ngana ne bagamba the eyes have it gwogamba the nays tetubeerayo no gwe nkubuuza ng'owamawulire naye nkulaba olinga alimu olwa Piero yu naye gwolowooza nays tebaliyo mu parliament bonna babeera eyes gyebali nze neeyi
nenkugamba nti naye agambye teweewola basente zaffe zeweewola tetuziraba amalwaliro gaafa amasomero gonna gaafa n'otandika n'okuteekawo bigrading system n'ababaka bye tutategeera tukubuuza bino biki era wabibenchmarkinze mu nsi ki nti abakulu kye basalo kye bakola nenkugamba nti weeweze sente zino amakubo gonna gaafa. The other day I was very happy era nasanyukira General Katumba Wamala. I'm not his supporter. General Katumba Wamala, Minister wa Works, yatugamba mwenga Parliament bwe muba mwagala amakubo agatambula oba bridges, don't only talk English, we need the money. Kati bwe tubasaba nga Minister wa Works sente nga tulaba nti waliwo amakubo agali plan ba most of the roads zali stories tukuwa tukuwa ogenda okole ne bwe tukuwa sente ate ne tuwulira nti no zino endala tezimanyikiddwako waje ziraga naffe tuba ne question marks. Kakati mwenga ab'amawulire mbalaba mujja mpingayo so excited about Parliament you pass these loans. Parliament so if there is anything wrong, if we pass them, doesn't that mean now jazisasula n'omwana wo waki mwe temuteka mwe mulowooza nti Parliament y'abantu ebitaano ye mwasindika babakiikirire nti yerimu abategeera ba supreme thinkers of the country. Which kind of parliament we have? Anti nedda Parliament ebafaanana mwe banansi. If you want to know how Ugandans think, you go to Parliament and see their representatives. Isn't that a vote of no confidence? No confidence. No confidence. No confidence. No vote of confidence. Kati nzompita mujega. Kati nzompita mujega we ngamba nti abalonzi bajje bandabeko balabe Uganda wefaanana oba nakaseko bo mpita mujega. Nga nkugambye ti omusajja alina otuwa accountability sente ze yeewola aziteekawa batubanja 197 trillions. We don't sit on the ground. Where do you put that money? So you we are seeing a smaller group of people being extremely wealthy. Sir, you a member of Parliament who has to do oversight. Kunteekateeka za government. Oversight tumukozeeko wali omukulu ayise ba psychophants be abagamba mu mpisi zeewo kino. In fact nalabye ono omukulu ono yakiri emabega ono omukulu Kantuntu. Ombaka muleketali wana. Anti nkugamba wuliriza yakireese simuwayiriza. Okuleta ki? Anti yakulira akakiiko ye chair. Kakati wuliriza anti kyenkugamba. But what I was asking, Honorable, you as a member of Parliament, I know kola oversight. Obanga nawe ojja ku TV nogati sente oziteekawa nawe tomanyi sente gye zigenda. Anti wuliriza. So you don't know where this money goes. Kyembadde nkugamba kyengenze wali ku kakiiko ka Kantuntu. Does Katuntu sit alone on that committee? No. There are other members. What are they saying? But this is the chair. No, you a chair, so what? You a chair, so what? In a chair, naye alina kuleeta accountability. Era kye tugamba Mwami Museveni, you don't own this country. You will leave it. And your people will leave it. And wamanyi mwe muzanyira ku kintu kye bayita obudde. Ffe waffe bwe tutunula wano ku budde bwe tuti wano. Tuba tukulengera nga tukugamba obudde obulaba. Stop panicking. We see a lot of people panicking. Abalina amakutu aga sente ba panicking. They don't know their next move. Abalina amamundu amayitirivu nga batambula bagakokinze mu kkubo bagala na kututomera. We don't know their move. Ne leader waabwe gwe tuyita political kerode. Naye bw'ajja mu kibuga oba abayitawo wonna abali muleeya bakutte mundu simanyi zino zitunula mu bbanga. Mu butale mulimu miso, ku guudo kuliko liso, mu kyaki mulimu siso, ku TV babayita batya tiso, ku TV kubaako tiso. Ati kugambye abakuuma regimu abakuuma regimu okugenda kubanga kati regimu wetuuse eringa empale weddemu lasitiika ogiwanirira n'ogiwanirira omukono gwo ne gutuuka okufuuyirira. Kati ababeerawo okumpi bamanya nti anytime omukono gujja kufuuyirira egwe. Kakati you are wasting your time. Tulaba abasajja abali educated ne babakozesa ebiboozibozi. Kakati nze kyenjagala okugamba, yes we borrow. Naye ffe tuteekawo wali ekijinji ne tugamba si kibi ensi okwewola. Wuliriza sebe ebigambo byange. Anyone borrows nange neewola. We also expect you to go ahead. Nondoole ensimbi za gavumenti zino. Nondoole kiki zikola. Anti nondoole kiki esiraba. Nondole kikyesiraba. Bakugamba nti sente twaziteeka kuzimba ddwaliro lya Lubowa. Mukirizibwa okugenda kanti amagye ne gakugobayo.
okola ekyamagye ne gakugobayo ne gakugaana okugendayo. The other day mwagenda entungamo kulambula ekyuma ky'emmwanyi n'otendereza asina bye natendereza era gwe waayiso yakwata amalowoozi gange ng'ogasalaasala gwe waayiso ndeka nze sisobola kutendereza abo balima emmwanyi. Why among all places gye bazitwala? No, gwe nkubuuza why among all places gye mwatwala? Kuba ffe tukimanya nti ow'amawulire ajja n'akutega ekibuuzo, kati wamala okukikutega n'akigattiriza wali n'omubuuza ati n'ofa kimunonga. Ofaaki ngera bwe tubuuza Museveni ati 81 years n'otandika okusiba banno makomera. So tewatendereza factory because I want to play that clear. So you first wait. Gwe lwaki ekintu ekyo naawe okizimbiriza? Are you part of them? Gwe kwekyo mbulutamaguzi yatendereza lwaki gwe okigulumiza? Nange nganti omusajja ono osanga naye maye ebintu byabwe bigazi, ebintu byabo abasajja bigazi. Kati nkuga ebintu byabo abasajja bigazi. Anti nedda sebo omusajja oli yambuuza nti owaaye olwe buli kimu onoobeera negative. Kino ekintu kino besides that to economy kigenda kuyamba kyemuga well of course economy treasury ebeera mu summation of all national output. Owentungamo bwa producinga, owembale na producinga, owenakaseke na producinga tufunamu ng'eggwanga. But there are questions nti lwaki mu bitundu byonna ebirime mwami Museveni yasalawo kitwala eri ntungamo. Those were my questions. Lwaki among all areas? Lwaki teyakiteeka mbali? Naye nanti yatugamba nti neno bikola kibijja. Which is okay bwe binaaba bikoze eki? Bize nenze kye nayagala okumubuuza. Ani nnyini kyuma ekyo? Is it a PPP, public private partnership? Kubanga naffe tubuuza criteria ki gye mukolo okwegabira ku ssente z'eggwanga. Naffe tulina ebitongole. Criteria ki gye mukola okwegabira ku ssente z'eggwanga mwe private company. Kuba zino ssente muzijja mu national treasury. Nange ewange nina ekyuma kyannemerere nakaseke ekyemmwanyi neŋŋamba mukulu Museveni nti sebo nga bw'owadde ku b'entungamo ez'entungamo yaba biliyoni meka ezitabalika n'ebirala bino bye bagenda bagabira ntubuuza nti naye gwe guno how do you access government facilitation? Bakuserekitinga batya? Tugenda okulira nga bagamba bati waliwo kye batera okukozesa musimanyi bw'obaamu natwateera embunda twatera embunda nga bakubuuza wateera embunda mwekajji sente zino bwe ziyita parliament mwekajji kaliwa bwe mukaggala ziyinza obutayita kubanga sebo naffe udubifuluzi mwali badde mutunenya ti Museveni n'asaba sente z'amalwaliro okuteekawo specialized hospital yerwane muzimma. Don't you think mwefu kikolimo ne tungamba the money is there sir. All what we want to Saza Uganda is a specialized hospital. Yes. Now then he comes. We are borrowing to put up roads. Of course, government. Yes. Chitukakatako okujiwa sente kola enguudo. Wali enguudo bwe ziba nfu njagala ko ekyokulabirako twagenda eyo Kanungu. Waliwo ze bayita tourism roads. I would feel bad okulaba nti abantu abajja okulaba ebisodde Uganda ate bayita Rwanda. Ne tubuuza Museveni mechanism ki Kagame gyakozesezza okufuula Rwanda bweri nga terina byetunda nga ffe Uganda tuli bagagga nnyo naye nga tufuuse kisekererwa. But you shouldn't stop at only giving money. When you give them money, you follow up. Kati twajja kuloko ne batugobera ebweru nga baagala natukubirawo mbooko kuloko wano. Ne tubuuza no yafunye atya ssente criteria ki? Mbu abo simanyi balina collection mu by'omu nsiko twateera embunda until when we stop those stories of twateera embunda the country will be no more. Era ensonga lwaki tugamba nti osobola okujja ne weewaga n'ebimundumundu nga bikwetoolodde n'owamba notta, but they should have a limit. Therefore parliament muyambye eggwanga lino kati nze kubanga bw'otugamba honorable nti mwe mugezaako okuwakanya ebyali badde biyamba bannayuganda aba NRM ababasinza obungi ne babasinga ensumika. Kakati, in other words, you're telling us that parliament is useless. Kakati is that what you want to say? Okimanyi nti mu Uganda waliwo omuntu agenda ne yeba government ebeeranga ATM. No, you've not answered my No, I'm answering you. Are you trying to mean the parliament muli useless eri bannayuganda? No, we are not useless. Because if you're saying Sundays no zonna zifuluma and you can't do anything, yet you have that responsibility. Even a dead clock at one time becomes useful.
kati sokolize singa mbadde siriwo bino waali bitegedde yenzo mpita yezu nti buli kimu nga ne yezu buli kimu teyakikola yagamba nti nange mbalekedde abayigiriza mugende maaso n'ebyokukola ebyala kati you think Lutamaguzi because I'm a member of parliament I am supposed to be your eye, your leg, your arm, your ear, your heart. Please. You're in parliament to do oversight. Everything has a limit. If you're also asking, you are part of me. You as a citizen of Uganda, ngolaba Museveni tumuwa sente. Zinonga batubanja 197 trillion. Can't you also ask him ngabaze yokubasomesa zino program mbusimanyi tugagawaza abantu nenga mulaba mwongera kuba baavu. Mu PDM ne bajja mu katekamu kali mu muti wali ke bateekawo mu PDM yono ne bakwata akajambi anatema kutoke wali eri that according to you especially mu bannamawulire abamu abatamanyi Uganda gyeraga ate nga temumanyi wawe tuli omusajja najja n'atandika okwetooloola eggwanga n'agenda no ngambe gwe mukiise wa bannamawulire abatamanyi wawe tuli just sigambye nti gwe tomanyi naye gwe bakiikiridde kuba bannamawulire abasinga osazeewo kumpisaamu gaali ayi si gaali ekyo bakiyita batya eyo wilubalo ntonotono kuba eggaali ebampanvu bannamawulire okimanyi abasinga temumanyi wawe tuli temumanyi na wajje tulaga because you think nti Museveni waayonoona eggwanga ati alyonoonera ababaka ba parliament gwokimanyi nti n'omwana wo bamubanja 3 miliyoni 3 n'ekitundu naye nga talyangako ku bbanja nga tugenda okuwumula therefore ng'oggyeko ekya president okubaga nti wabeerewo limitation mumwogerako n'ennyambala yakyuse